Mukama Katonda kitaffe omukulu omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza kubanga ate otwongeddeyo akaseera akawungezi ka leero okujja okwogera n'okutendereza obulungi bwo n'ekisa kyo. Twebaza olw'essaawa eno Mukama gy'otukuŋŋaanyizaamu, tuzze kusinza na kutendereza. Twebaza Mukama olw'enkuba gye watuwadde. N'akaseera kano Mukama enkuba etandise okutonnya. Naye twegomba Mukama okusinza, twegomba okutendereza, twegomba okuyigako. Katonda tukolere ekisingako obulungi. Enkuba bw'etonnya tugulumiza erinnya lyo. Naye otuwa obudde Mukama obw'okuyigako, ate tukyetaaga nnyo kubanga tukyetaaga okuyiga. Kyenva nsaba Katonda, kyoyagala kye kiba kikolebwa. Oweebwe ekitiibwa ogulumizibwe naffe tuweebwe omukisa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Basebo ne bannyabo mbalamusiza nnyo Mukama waffe. Mukama atukoze bulungi, watuusiza ku lunaku lwa leero okubanga tugenda tutuuka ku nkomerero yaalwo. Bwe luggwako tuba tusigaze ennaku 2 ennamba kampu meeting yaffe eggwe. Baddeyo n'enkirowoozaako gye mbadde ne neewuunya. Kubanga twali tutandika nalabanga ennaku ennyingi ennyo. Nengenze okutunula ku program nga ndaba tusigazza Wednesday, Thursday, Friday ya kitundu, Sabbath ya kitundu. Nange ne nkyewuunya. Njagala okwebaza nga ofuna akadde bw'ova wano n'oddayo n'osaba. Ne weesabirako ate n'osabira ne mukwano gwo oba muganda wo gw'osaba naye wano mu ssaawa ey'okusaba okw'enjawulo. Olunaku lwa leero tugenda kusabirayoko omuntu mu ngeri ey'enjawulo. Ng'obadde mu kkanisa eno akabanga kawerako, era nga mu bulamu bwo mu birowoozo byo owulira ng'oli mumativu nti okoze bingi nnyo obonaabonedde ekkanisa eno. Era ng'oluusi ofuna n'obudde n'obyogerako. Naye nga bw'otunulatunula bw'oti mu kkanisa wennyini w'osinziza, kabe kasinge mu district nga tolinayo muntu n'omu gw'oyinza kulaga Kristo nti gwe wamuleeta mu kkanisa. Naye ate ng'olaba ng'okoledde nnyo ekkanisa, oludde mu kkanisa ebbanga ggwanvu. So nga ate bw'otunula oluusi eyinza okubaayo eyakwesittalako ate ye n'ava buvi mu kkanisa n'agenda. Omuntu afaanaganako bw'atyo tujja muteeka mu ssaala zaffe mu kusaba kwaffe. Kati muzeeyi tumaze omutegeeza bw'obanga by'osabidde nange byensabidde yajja kukola ekisingako obulungi. Bw'anaatuwa akadde tujja genda mu maaso n'okuyiga kubanga ennyumba weeziri ne amaloboozi weegali. Bw'anaaba agambye nti kino kyatwagalizza tujja genda n'ekyo kubanga ye akola nga bw'akola ki bw'ayagala. Era emu n'atuusa ekiseera nga temukyampulira nga muwanika emikono nga mugamba tetuwulira nga nange nzijjako nga tutandika kutendereza. Naye nga sinalaba mikono gisituka, njagala tukozese omukisa guno tubeke ekigambo kye tugenda maaso nakyo n'okuyiga. Tumaze ennaku kasookere tutandika nga tutunuulira omusajja ayitibwa Gayo. Kyenzikiriza nti olina by'omuyizeeko mu bye tuzze tusoma. Njagala okulabayo abantu babiri ng'olina kyewayize ku Gayo. Wanika mukono we n'aba nsobodde okuwulira n'abasikulidde abakuliranye banantegeeza gwamuyizeeko ki. Babiri bwe bati olw'obudde kuba nakamwogerako ebintu bingi. Mulongo gwamuyizeeko ki? Abamuwulidde mwongere ku ddoboozi lye. Yali muweereza ate ng'ayaniriza abaki? Abagenyi. Weebale nnyo. Omulala. Waliwo maama wali mabega wa Suzani ne Suzani ojja muweera ddala nga bwe bali wamu. Gwamuyizeeko ki Gayo maama? Gayo namuyizeeko obwetoowaze yeetowaalizanga abantu abajjeewu nga yeewuwe. Mwetoowaze era mu bwetoowaze bwe yeetowaaliza wamu nabo abajjeewuwe ate nga be bagenda omuganyulwamu. Suzani naawe tubulye kibamuyizeeko. Namwegombyeko okwagalibwa. Yokaana yamwagala ate n'amwagalira ddala singa nange nfunayo. Ate nga naawe nkumanyi oyagala nnyo okwagalibwa. Kale ne maama oyo muweere ddala omukisa kuba awanise nnyo. Mabegawo wuuyaawo. Maama oyo akutte ekitabo ekya bbulu. Yokaana yamwagala n'akiddiŋŋana omwagalwa gwenjagala ennyo ate gwenjagala mu mazima. Yes. Gayo kyenamuyizeeko. Yes. Yakolanga omulimu mu bwesigwa. Yakola omulimu mu bwesigwa. Ndowooza nti buli muntu olina kye wamwetwaliddeko. Bameka abeegomba okuba mu bulamu obwa Gayo? Mukama waffe yeebale. Kakati akawungeezi ka leero ate tugenda kutunula ku musajja omulala. Akawungeezi ka leero tugenda kutunulira ku musajja omulala
era ekyokuyiga kya kawungeezi kano nakitumye omutwe ogugamba nti oli Gayo oba oli Diyo mu kkanisa. Kyekibuuzo kyenze nakyakawungeezi ka leero. Oli Gayo oba oli Diyo mu kkanisa ya Mukama waffe? Bw'obanga wafuddeyo n'owuliriza bulungi, obanga nawe wazzeeyo n'okwata Bayibuli yo n'osoma ebikwata ku musajja ono ayitibwa Gayo, n'obaako by'omwegombako, oba oli awo ate eriyo omulala ayinza okubaako byagenda okwegomba ku musajja ono ayitibwa Diyo. Embuyaga entawanyaamu naye nze nagambye muzeeyi kyayagala kyabakkiriza kigende mu maaso. N'olwekyo nga bwe tuyiga bwe tusinza bwetaagamu n'okusaba essaala ez'enjawulo kubanga byombi tubyetaaga. Mikwano gyange abaagalwa, akadde simanyi bakanansobozesa naye njagadde nnyo nsooke nkunyumizeeko ku binkwatako. Nze simwogerere Musa. Nze simwogerere ani? Musa. Simwogerere Musa gw'olaba ayimiridde mu maaso go wano. Natandika okutegeera n'okuvumbula amazima ag'Obwadiventisti mu mwaka gwa 86. 1986. Ne mbatizibwa mu mwaka gwa 1988 ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana olunaku lwa Sande essaawa 8. Ne mbatizibwa okuyingira ekkanisa y'Obwadiventisti eno. Bwe namala okubatizibwa ne ntandika okuweereza mu buweereza obw'okuzannya katemba n'okuyimba ennyimba mu kkanisa mu pulogulaamu z'abavubuka ne mu effort mu mwaka gwa 91. Bwe navaawo mu mwaka gwa 97 ne ntandika obuweereza mu buwulizi obwannakyewa. Natandikira ku Kampala Buwanguzi, mugiyita Kampala Bba. Kaakati ne nnyingira mu buweereza obw'ekkanisa 91 tandika obuweereza obwannakyewa. 97 ne nnyingirira obuweereza obw'ekkanisa ng'obulabirizi bwe bundabirira. Pulogulaamu yayitibwanga Let's Sabbath Day. Era natandikira ate waffe ku kyalo gye nzaalibwa Ekiwoko. Nafuna omukisa nti obulabirizi bwe bwannyingiza nali Kampala, bwe batuuka okunsindika bansindika waffe gye nzaalibwa. Era nali ŋŋaana okuyingira. Musumba Sendawula n'antuuza. N'omusumba omu baamuyitanga Masembe yali akulira ebyenjiri. Ne baŋŋamba ffe tetukusindise genda wammwe waka, tukusindise genda kubuulira beewammwe enjiri. Bigambo byali bingi. Nali nakawasa mukyala wange oyo nga tukyali bavubuka bato mu mwaka ogwo. Naye nga twali twakavaayo eka nga twagenda ntuzannya katemba ku lunaku lwa Krisimansi. Omanyi ffe twayimbanga nga tugenda tukola n'ebivulu mu byalo eyo mu nnaku enkulu. Kakati ng'ate yazannya ekitundu eky'akaana akato, akaana kawaka. Kate batusindika ewaffe ate tugende tuweereyo ng'ababuulizi. Ate ku kitundu kwennyini kwe tuzaalibwa nasanga okusoomoozebwa kungi. Naye Mukama n'atukozesa omulimu. Mu mwaka ogwa 2006 ogwo gwe mwaka gwe nateekebwa mu buweereza obukakafu obw'okuteekebwa ku peroolo ne ntandika okuweebwa omusaala ogw'obulabirizi. Kati 2016 ne njawulibwa mu buweereza buno obw'obusumba. Lwaki nkuba ku byafaayo? Nyina ensonga lwaki. Naye mpeerereza mu bitundu ebiwerako. Mpeererezaako ewaffe gye nzaalibwa e Luweero, mpeererezaako e Nakasongola, mpeererezaako e Nakaseke, mpeererezaako ku Kizinga e Buvuma, mpeererezaako e Bugerere Kitimbwa, mpeererezaako e Rakaayi. Kakati ndi Masaka. Amina. Sitambuddeeko? Otambudde. Naye lwaki njogera bino? Nti buli kkanisa gye ŋŋendamu ku kkanisa ze ntambudde mu buweereza bwonna nsangayo omusajja gwe bayita Diyo tulefe. Musangayo mu kkanisa eyo. Namusazeeko ne muyita Diyo. Naye ng'erinnya lyo ddimala liyitibwa Diyo tulefe. Era ojja musanga mu bbaluwa eno eya Yokaana gye tuliko gye tutunuulira gye tuyigako. Ebbaluwa eno
eyina essula emu yokka, tebagiteekako nga na ssula, naye eri essula emu yokka, era eriko ennyiriri 15, naye erimu abantu aboogerwako bali 4. Omusajja asooka ye muwandiisi waayo Yokaana, owokubiri yo nagiwandiikirwa Gayo, owokusatu yeyo Diyo tulefe, owokuna naye tujja kumulaba, saagala kumwanjula kuba sinatuuka kumwogerako. Naye ng'abantu bano buli omu alina omuntu gw'akiikiridde mu kkanisa. Naye kinnakuwaza we nawadde obudde bwange okusoma ebbaluwa eno nti abalala oyinza obutabasangako mu bifo ebimu, naye ono Diyo ye buli kkanisa abeerayo. Kyenavudde nzija n'obubaka obuliko omutwe ogugamba nti gwe mu kkanisa ye wammwe oli ani? Oli Gayo oba oli Diyo? Kubanga omusajja ono asangibwa mu buli ki? Asangibwa mu buli ki? Mu buli kkanisa. Mbadde njagala Suzani abeera wali omuzindalo kuba akaloboozi ke kasobola okuvaayo, amutusomereko muwulire bimukwatako. Ng'obiwuliriza nga bw'osoma Bayibuli yo, njagala otandika okufumiitiriza ku bye twakayiga ku Gayo, naawe otandika okwenoonya oba olina ky'ogabana ku Diyo oba ku Gayo. Njagala osome mu bbaluwa ey'okusatu eya Yokaana, tandika n'olunyiriri olw'omwenda okoma ku lw'11. N'awandiikira ekkanisa Yokaana omukadde awandiikira ekkanisa. Ebigambo bino kati bivudde ku Gayo nga omuntu omu. Abadde wali nga mu kugitandika ajadressinga ku Gayo, naye watuuka wano wakati akolaga nti obubaka buno newankubadde nga abuyisiza mu Gayo, naye bujja eri ekkanisa ey'awamu. Genda mu maaso nyabo. Naye Diyo tulefe ayagala okubeera omukulu. Ayagala okubeera omukulu waabwe. Tatukkiriza. Bwe ndijja kyendiva nzijukiza abantu ebikolwa bye. Byakola ng'ayogera ku ffe ebigambo ebibi ebitaliimu. Seebyo tebimumala. Naye era ye yennyini tasembeza baaluganda. Weewaawo. Era n'abaagala okubasembeza abaziyiza n'abagoba mu kkanisa. Komaawo. Tetunnaba kumalayo Gayo. Naye nayagadde tusooke tusomeko ne ku sayidi endala, kubanga ebbaluwa eno Yokaana yagiwandika newankubadde nga yagiadressinga eri Gayo, naye agiweereza eri ekkanisa, naddala ekkanisa yaffe ey'ennaku ez'enkomerero. Kati ng'amaze okunnyonnyola obulungi bwa Gayo mu kkanisa, ebikolwa bye, enneeyisa ye n'okuyitibwa kwe okw'obuweereza, si kuyitibwa kwokka naye n'obuweereza bwe obw'okuyamba abaweereza abayimiridde ku lw'omulimu gwa Katonda. Kati ayanjulira ekkanisa nti ate mu kkanisa mulimu omusajja omulala ayitibwa Diyo tulefe. Omusajja ono alina ebizibu. Ekizibu ekisooka okiraba ng'ekyokusaaga, naye ayagala nnyo okubeera omukulu, ayagala nnyo okubeera omukulembeze, yeeteeka nnyo ku mwanja ogw'obuweereza. Naye ekizibu ky'alina ng'ayayana okubeera omuweereza, ate ffe tatwagala, tatukkiririzaamu. Awandika ebigambo bino yaani ye Yokaana. Ti omusajja ono newankubadde ng'ayagala okweteeka ku mwanjo era alaga ng'ayagala obukulembeze, naye ate nze Yokaana ne bannange bwe tukulembera mulimu gwa Katonda tatukkiriza. Njagala wetegereza ebigambo bino mukwano gwange omwagalwa. Tuyina abantu mu kkanisa ya Katonda nga mu butuufu awulira ayagala nnyo obuweereza, era nga bwe yeetunuulira alaba ng'asobola, era nga ye ebifo ebisinga obungi eby'obuweereza mu kkanisa buli kyatunuulira awulira nga ye singa yabadde akirimu yali kikoze bulungi. Ye mu kulowooza kwe n'okutegeera kwe, omanyi bagamba nti omuntu asinga okumanya omupiira abeera wabbali wa kisaawe, kubanga ye amaaso ge gatunuulira buli muzannyi. Bw'alaba asambye n'ayawula oyo n'avuma, bw'alaba akubye ebbali oyo naye n'avuma. Kale kirabe kino baalese kyaki ekikojogo, kale kyali bali kiteeba wali. Kati emirundi egisinga obungi mu kanisa mulimu abafaanagana bwe batyo. Omusajja ono Diyo ayagala obukulembeze era ayagala obuweereza, naye ekizibu kyalina ffe tatukkiriza. Ekyo ekimu ku byanyiiza Yokaana era ebyamunakuwaza, nti omusajja ono ayayanira okubeera omututumufu era omuweereza mu kkanisa, naye kyokka bambi tatukkiriza. Mu kkanisa ye wammwe eyo muyinayo owooluganda nga ye buli kiseera amaaso ge gamubeera ku bakulembeze, ng'ayinza n'okujja ku kkanisa sabbiiti nnamba n'agimalako nga talabye Katonda, tasinza na kusinza, naye nga ye atunuulidde bukulembeze oba buweereza obugenze mu maaso, n'ayogera ku ono n'ayogera ku oli. Era nga ne mu kammitingi ayinza okujja
mu kifo ky'okuwuliriza ebigenda mu maaso wabula abeera mu kulondalonda buli kiseera ensobi ezikolebwa ate ezitalinamu. Wuliriza, njagala onziiremuko olunyiriri olw'omwenda. Nawandiikira ekkanisa ekigambo, naye Diyo Tuleefe ayagala okubeera omukulu waabwe. Yes. Takkiriza mu bukulembeze, takkiriziganya na bukulembeze. Yokaana yagamba ebigambo ebyo. Naye bw'aba mu butatukkiriza alina ekigambo ky'ayogedde, ndowooza kiviiramu mu lunyiriri. Nsomera olunyiriri olw'10 agambye atya? Bwe ndijja kyendiva nzijukiza abantu ebikolwa bye. Bwe ndijja nja kujjukiza abantu ab'ekkanisa ebikolwa by'omusajja ono Diyo. Ng'ayogera ku ffe ebigambo ebibi. Ayogera ku ffe bayokaana abakulembeze abaweereza, n'ayogera ne ku Gayo omuweereza omwesigwa, naye amwogerako ebigambo bibi ebitaliimu nsa. Sebyo tebimumala. Ne okusooka okomaawo akagambo ke mbadde njagala okimeyo, atwogerako ebigambo ebibi naye nga tebiriimu nsa. Kitegeeza tebiri makulu. Muyina mu kkanisa eyo omuntu ng'ayogera ku kkanisa, ayogera ku bakulembeze, ayogera ku baweereza, ayogera ku booluganda ebigambo ebibi naye ate nga tebiriimu nansa, tebirina mutwe n'amagulu, tebirina makulu. Oyinza okubeera gwali wano nga gwe omu kubafaanagana bwe batyo, weetaaga okusabira. Owooluganda ono abeera awo nga ye atwogerako ebigambo ebibi ebitaliimu nsa, ogwo nno guba mutima mubi. Wuliriza ebigambo ebizeeko nti ye yennyini tasembeza baaluganda, ate n'abaagala okusembeza abooluganda abakola ki? Abaziyiza. Takoma kubaziyiza n'okubagoba abagoba mu kkanisa. Kyenavudde nkugamba nti akawungezi ka leero tujja kusabirayo owooluganda, ayinza okuba nga ali wamu naffe oba nga teyazze, naye nga ne wabeerawo yenyumiriza nnyo omuweereza bw'aweereza mu kkanisa eno, era ng'akoze nnyo n'okkowa n'akoowa n'okaddiwa n'akaddiwa ng'obukaddi bumulabika ne ku maaso, era ng'agamba nti kkanisa ye mukaddiyiza. Naye nga toyina muntu gw'oyinza kulaga gw'oleese mu kkanisa, so nga ate olw'okweyisa obubi olina bangi abakwesitaddeko ne badduka ekkanisa. Abo mu kkanisa ya Katonda mwebali. Kibi nnyo ate kibi ddala. Gamba nti oguba gutima. Badiyo Tuleefe baziyiza nnyo ekkanisa okugenda mu maaso. Mwe bali mu kkanisa y'ewange eyo wano, simanyi biri wano. Badiyo Tuleefe baziyiza nnyo ekkanisa ya Katonda okugenda mu maaso. Abantu bangi abali ebweru w'ekkanisa nga beegomba nnyo okuyingira mu kkanisa era okusinziira ku biza ebibuulirwa nga bamanyi obulungi bw'ekkanisa, naye ng'ekimu ku bibaziyiza ye Diyo Tuleefe ali mu kkanisa y'ewammwe. Era bangi bazze nga batugamba nti bannaye mubuulira bulungi, ekituufu kiri nti muyimba. Era nze naalyegombye nnyo singa nsalawo bwe nti okukyuka bwe nti natakijjayo bujja bulungi n'akomaawo. Naye abamu n'ayatulira ddala nti singa nsalawo okukyuka kujja mu kkanisa nze sirina wala we nnyinza kugenda. Naye Diyo yeekiikawo ate ne yeeraga nga wakumwanjo nnyo era ne yeeraga nga w'amaanyi nnyo. Simanyi biri mu kkanisa y'ewammwe, naye bino bye namusomyeko omusajja ono. Akalandira kalina gye kava. Singa osoma mu Lubereberye essuula ey'okuna kutandika n'olunyiriri olw'okusatu. Kyalibadde kirungi singa obanga gwe tolina busobozi buweereza, leka abaagala okuweereza baweereze, sinakindi n'okubawagira obawagire. Kubanga ye Gayo kye yakolanga, Mukama yamuyita yennyini nga muweereza, naye ate nga n'abayingira obuweereza abateekako obulamu bwe bwonna. Gayo yayitiddwa ekyokulabirako ekyokusembeza abantu, the example of hospitality, kubanga nti ye buli yalabanga omuntu avudde okuweereza Katonda ng'amuteekako obulamu bwe bwonna. Kyenneewunyiza ku musajja ono nga nsoma komentale zange, n'alaga nti ye yennyini ng'ayita n'abantu okujja gy'ali olw'okubayamba. Kati mu kkanisa tulinamu abantu abalemedde abantu ba Katonda oba abalemeza abantu ba Katonda okutegeera amazima, nga ye yennyini alemeddwa okukola ekituufu, naye ate ng'alaba akoze ekituufu ate n'amuggulako olutalo. Oluusi ayinza obutayatula naye n'ayogerera eyo bbali, beeragaalaga
olwo bamuwane nti yayina essente mbu yayina ennyo ekisa mbu olwo yafaayo ennyo. Oba gwolemeddwa Mukama n'abakugwasazeewo kozesa muleke amukozese. Kubanga oyinza okulemwa okuweereza n'okuwagira omuweereza ne kukulema, gwe sigala mu kasonda sabira busabiza abo abasobola okukikola. Tulina ebitundu gye tugenze. Ndebayo Oluganda akwaniriza n'akwagala nnyo era n'akuwa obulamu. Naye atogenda okola ate nga waliwo Abuluganda bamukolokota ebbali. Era musumba weegendereze abasoko kwaniriza abo bajja kuwabya. No, muleke musabire busabizi. Oba ye walabye wayagala okuyita naye aweereze. Kubanga ffe tujjanga abaweereza kabere mukadde wa kanisa ng'aweerezebwa mu ttabi eyo okuweereza, agenda kusinkanayo abaweereza abateekebwayo, agenda kusinkanayo kampani leader, asangeyo omudikoni, bakole kanso, bakole omulimu obwakabaka bwa Katonda bugaziwe ku kyalo okwo. Era buweereza bwaffe butambula nga buva ku muntu omu kudda ku muntu mulala. Tuweereza omukadde w'ekkanisa nga wabona baga tukuweereza mu ttabi ery'ebbaale, ng'ekkanisa esuubidde nti Zebidaayo no wanagenda ebbaale nasinkanayo abadikoni abali ebbaale n'omukulu w'abavubuka bagenda kuzimba bode genda okugaziya obwakabaka bwa Kristo mu kitundu eky'ebbaale. Naye ate emirundi egisinga obungi ate mu ab'ebbaale basanzeeyo nga mumwesalako nga mudabbali musooka kumwetegereza. Omwetegerezaako ki? Omwana w'omuntu bulijjo okoma okumwetegereza ye mubi. Kambeereze simwogere mu buzaalirwa wange ndi mubi. Akalungi akatono kondaba mu Kristo yabeera mu nze. Amina. Naye bw'ofaayo ofeeyo tunuulire nze, weetegereze nze ojja kulaba bubi bwange. Tunuulira Kristo, tunuulire ekirungi kyatadde mu nze, weebaze Katonda, onsabire Katonda anywereze mu buweereza obwo, ate nga te obusobozi bwange ku bubwo tukole omulimu gwa Katonda gugende mu maaso. Naye mu kanisa ya Katonda mulimu abantu abamu abasituse bakole omulimu ng'ate eriyo ababaziyiza, kubanga oba oluusi oba abanendowooza nti oli bw'anaasituka ennyo anaabikka erinnya lye. Naye ate nga kyabulimba Katonda buli omu amuyita mu buweereza ng'alina obusobozi bw'amutaddemu, era nga buli omu alina ekitundu ky'alina okuzanya okutwala ekkanisa ya Katonda mu maaso. Kyava guyita omubiri gwa Kristo, kubanga omubiri guba n'ebitundu bingi, naye nga buli kitundu kirina ekifo kye kirina okuzanya mu kkanisa ya Katonda. Kati omusajja ono Gayo ye yayanirizanga buli muntu ng'era atunuulira busobozi bwe n'amuwanirira. Ate ono Diyo ye omulimu gwe nga gwakumalamu maanyi. Tayambye, tawagidde, takoze, ate n'abewaddeyo okuwagira, ate ng'abaziyiza. Ate ng'ali mu bukulembeze, takomye kubaziyiza ng'abalemera kukola obulungi, ate ng'abagoba ne mu kkanisa. Aboogerako ebigambo ebibi ebitaliimu, abamalamu amaanyi. Waliwo baddeko mu kitundu mu kkanisa ye bwammwe eyo ne bakolako ebbaluwa, ne bakolako amawulire, naye nga n'amawulire ago tegaliiyo. Kyali kikubaddeko mukadde gwe, ne bakuwaayiriza gy'ogenza okukola ng'owaddeyo obulamu bw'oyagala oweereze Katonda, wabeewo ebikyukako. Abooluganda ne badda ebbali 2 3 ne batandika kukolokota bukolokosi. Simanyi biri wammwe. Naye buli wolaba embeera efaanagana bw'etyo mukwano gwange omwagalwa, omanya nti erina akalandira, ate buli kitundu gy'eri okuggyako ewammwe nga gyetali. Etandikira ddala mu lubereberye, ensibuko yayo etandikira ku Kayini, lubereberye Ssuula 4 kutandika n'olunyiriro olwokusatu agamba atya? Awo ennaku bwe zayitawo, ye Kayini n'alyoka aleeta ebibala by'ettaka otyo okubiwaayo eri Katonda. weewaawo. Abiri naye n'aleeta ku baana b'endiga. Genda mu maaso. Soma. Ababereberye n'amasavu gaazo. Otyo Mukama n'akkiriza Abiri n'ekyawaddeyo. weewaawo. Naye Kayini n'ekyawaddeyo teyamukkiriza. weewaawo. Kayini n'asunguwala nnyo. Asunguwalira ani? Abiri. Genda mu maaso. Amaaso ge ne goonooneka. Otyo Mukama n'agamba Kayini nti kiki ekikusunguwazizza? Otyo Era kiki ekikwonoonesa amaaso go? Bw'onookolanga obulungi otyo tokkirizibwenga. Bw'otokola bulungi ekibi kituula ku luggi. weewaawo. N'okwegomba kwe kunaabanga eri ggwe. weewaawo. Naawe onoomufuganga. Sooka okomaawo. Katonda abuuza Kayini kiki ekikusunguwazza. Njagala mbuuze gwe muganda ffe obanga oli wakati mu ffe ng'oli Diyo mu kkanisa.
nga olaba abantu abakoze obulungi kikuyisa bubi bakwasa ekiniga n'oboogerako n'ebyansimatu oli byayise ebitaliimu baleke beefuumuule naffe bwe twakolanga ffe twatambulanga mayiro 20 ati ani agaano zitambula ffe twayimbanga netusuula n'ennyonzi simanyi n'ennyenje ne zikunkumuka nakati yimba obulago okyabulina nyina ow'oluganda omu tuli naye eyo ewaffe eyo naye sinamumanya nnyo oba mukristaayo oba wakigwireko oba muki nakamuliranako emirundi ng'esatu naye buli w'omulyana abeera mu kwogera era weka kutanda n'omulyana mu kusinza olwo okusinza nga kwonoonese nalabika si wa kkanisa sinafuna nnyo budde kuba twakasinkana mu mikolo juzi ne mukama meeting twasinkanye olutula bw'ati n'atandika bwakoonako ayagala ate gwe oyagala owulirize ate ayagala kunnyonnyola oli byabuulira naye luli we twavaamu oluganda nga musumba fe oba olaba twakola omulimu ekkanisa egindi eyo giwulira oba tonagitukamu eyo ffe twagitandikawo naye ekkanisa gyanyumiza nagenzeeyo nembako n'abooluganda bembatiza waliyo abooluganda bwe baba abangi ennyo bali bana abakulu naye emyaka gyaŋŋamba gyadda naye agintendera wagenzeeyo konze nayiseeyo naye sinaba kusaabako nabo twakola omulimu eyo ne mugaa ti kati mwe bantu betwetaagira ddala mu kkanisa mwe betwetaaga ne mubuuza ne kati omanyi bwefaanagana ekkanisa gyoyogerako ye abooluganda twatandika omulimu ne tuvaawo netugenda tukola ettabiri egindi ne tuvaawo netukola egindi ne mugamba mwakola bulungi naye kati ddayo okole follow-up nga Pawulo bwe yakola bassebo ne bannyabo oba wakola omulimu wakola bulungi naye ate londola omulimu gwe wakola oba gwalaba omukisa bw'oba tewakola ate toddira abakola kuba kumalamu maanyi omusajja ono Diyo ayogerwako nti yakwatibwanga ye obujja abantu abeewaddeyo okukola omulimu era kyovola nagambye nti akalandira kakava ku Kayini akwatiddwa obusungu muganda we Abiri si yamuganya okukola kyateekeddwa okukola wabula buli omu akoze ekitundu kye era Katonda amubuuza bw'onaakola obulungi tosiimibwe ngamba gwe alina ennugu ku w'oluganda yenna alina kyakola oba gwakolokota abooluganda babikoze bubi olusi tukwatibwa ennaku ng'owulira ne gwayogerako gw'otya n'okwatula erinnya lye mukamwa mukulembeze mu kkanisa naye olina amalaga kubawo erinnya ly'omukulembeze beggwa nga tamuwaddemu nakatiibwa yadde baliyo bazanyira buzanyize mu ssente za kkanisa bwe naawe genda ozizanyiremu tewali akugaanyi bassebo ne bannyabo ng'oyagala okubeera emirembe mu bukristaayo ne mu kkanisa ya Katonda n'okulaba omukisa saba Katonda oviremu ddala obulamu obw'okwemulugunya wejjiremu ddala obulamu obw'okwemulugunya wejjiremu ddala obulamu obw'okukolokota wejjeemu ddala obulamu oba mbuyite lugezigezi obw'okweraba nti gwosinga okumanya naye n'ekkanisa teyegomba yadde okuwa ekifo ekyobudinkoni mu kkanisa naye ate abantu b'oyogerako bamalamu amaanyi abamu balina mu budiikoni abalala bali mu bukadde n'abalala basumba naye gw'olaga nti bakola nsobi kati Kayini yali ayina kukopa bukopi ku Aberi oba kumwegayirira nti mpa naawe ku nsolozo nange mpeyo saddaaka eri Katonda esiimibwa ekyo Katonda yali kigaanyi naye yadda buzimu kwemulugunya na kusunguwala na kutandika kola lukwesikwesi lwakutta muganda we kubanga ye asiimiddwa mu maaso ga Katonda ate ye tasiimiddwa Katonda kyava amubuuza gwe onaakola obulungi toosiimibwe mukwano gwange omwagalwa nyina kkanisa emu gye natuukamu nenjiweererezaamu bane tutambudde ne tusanze ebintu bingi ebimu bikaabya n'amaziga owooluganda nga mukristaayo omanyi kati tumwagala byogera kuba biri ku mizinda naye bitwagala bive mu kkanisa n'akweka eddirisa eri ekkanisa eryagulibwa ekkanisa n'omukebe gwa langi n'abikweka mu kasonda bireme okukozesebwa okutuusa waaliddamu okubeera mu bukulembeze tulina bye tukola tulina ebitutugwa ku bintu entuumu eri eyo nga eriyo n'akasawo ka seminti akakwatirayo mukwano gwange omwagalwa nga muyimiridde muvule wali wabbali nga muyimiridde muyembe wali nga mwogera ku muweereza wa Mukama yina gwe yalonda Mukama abeera akola ki
genda mu maaso. Era omusajja Musa yali muwombeefu nnyo. Wuliriza, genda mu maaso. Okusinga abantu bonna abali ku nsi yonna. Wuliriza ekigambo ekyo. Mukama n'ayogera mangu ago ne Musa, Alooni ne Miriyamu nti mufulume mwensatule. Genda mu maaso. Mujje ku weema ey'okusisinkanirangamo. Lwaki abafulumya? Kubanga boogedde obi ku muddu waani? Musa. Genda mu maaso. Abo bonsatule ne bafuluma. Otyo. Mukama n'akkira mu mpagi ey'ekire. Otyo. N'ayimirira ku mulyango gw'eweema. N'ayita Alooni ne Miriyamu. Bombi ne bafuluma. Weewaawo. N'ayogera nti muwulire nno ebigambo byange. Obanga munaabanga mummwe nnabbi. Mummwe mubanga munaabangamu nnabbi. Nze Mukama n'ategeezanga gy'ali. Genda mu maaso. Mu kwolesebwa. Yes. N'ayogeranga naye mu kirooto. Weewaawo. Omuddu wange Musa si bw'ali bw'atyo. Si bw'ali bw'atyo. Omuddu wange Musa si bw'ali bw'atyo. Si kibuuzo. Si kibuuzo. Ojja kisanga mu maaso. Genda mu maaso. Omuddu wange Musa si bw'ali bw'atyo. Oyo omwesigwa mu nnyumba yange yonna. Oyo n'ayogeranga naye. Soko oyimirire, njagala kwebuuza ku babyuma. Akamyansa kano tekalina kikankosa we mbala n'ebyuma bino. Nga kankanga. Lekamyansa nga mumpabula. Tewali buzibu. Muze yafaayo. Amina. Ate era abiraba. Si yabikiriza okubaawo. Genda mu maaso. Oyo nayogeranga naye akamwa n'akamwa. Yes. Mu lwatu. So si mu bigambo bya ngero. Genda mu maaso. N'okufaanana kwa Mukama. Anaakulabanga. Kale ekyabalobera ki? Okutya okwogera obubi ku muddu wange ku Musa. Wuliriza. Katonda awa obweyamo. Kubanga alonze Musa atwala abantu be mu maaso nti oyo nja kwogeranga naye kamwa na kamwa, maaso na maaso, era ndi mwetefutefu okweraga nga okuyita mu ye, kuba mulonze okuba nnabbi w'abantu bange. Naye we mwamulaba omusajja muwombeefu, si yali awo nti mukambwe. Mu nsi yonna yasinga obuwombeefu. Kati lwaki mukola obukuukulu nga mwogerera ebbali eyo? Nyina lumu we nasomooza abakulisitaayo abamu baali bandeetako essagaliko. Ne mbagamba mu abasinga wano munsinga n'emyaka we mbatunuulira. Ate munsinga n'obuwanvu. N'omubiri munsinga. Ne bwe njogera mpulira akaloboozi kange katono. Kati lwaki muddeeyo mwogere waliwo ebyali bitabuse ne mbiwulira. Ate nsokola obukukulu. Mujje nga direct muŋŋambe. Basebo ne banyabo ne bwabeera musumba musobola okgenda abakadde nga 5. Muga musumba ekituleese. Waliwo bye tutategeera bulungi wano. Bitwagalo tunyonyole nga abakali sobola okunyonyola ekkanisa. Mukadde okola kinene nnyo, okola kibi nnyo, okuzza abantu wabbali n'obalaga ng'omusumba bwali omukyamu, ng'omusumba watatukana na kitundu kino, ng'omusumba obulabirizi bwatulowoozaako butya. Lwaki wagenda ku lukiko n'otulangayo n'obalowoozaako nayo bw'otyo. Musa omuddu we wa bigambo bitono nnyo, yasinga n'obuwombeefu mu bantu bonna mu nsi yonna. Naye baganda be bennyini Miriyamu ne Alooni be batandise okukola obukuukulu. Katonda ayogera na Musa ono yekka. Ffe tayogera naffe. Katonda n'alonda omusajja ono yawasa omukazi omukusi. Teyaliyo ng'amuwasa. Gye yamuwasa si ye yamutwalayo. Kati gwe kiki ekikutta? Basebo ne banyabo tukubiddwa ebirwadde, tukubiddwa ebikolimo, tusanze ebizibu mu kkanisa nga tuwalampa abantu Katonda basitudde bakole omulimu. Naye nga tubawalampira mu ndowooza nti twagala kulongoosa mulimu. Weebale nnyo ogulabiridde bulungi. Walondebwa kulabirira so si kuweereza. Waliwo omuntu omu gwe sijja kusomako era yannakuwaza. Yali mukazi wa Dawudi, ndowooza abamu ku mmwe mwamusomako, muwala wa Sawulo. Nga bakulugusa sanduuko ey'endagaano bagiyingiza. Ekyali kitutte ebbanga eggwanvu nga kibabonyaabonya. Dawudi yakiraba nga kyamagero n'asanyuka nnyo. Bambi musajja atu mu kusanyuka n'okuzina n'azina. Kumbe mu kuzina ate ayiseewo. Mayi tulina background ez'enjawulo, buli muntu alina gye yava. W'osoma ebyafaayo bya Dawudi, obulamu bwe bwonna bwali bwajjula music. Kuva mu buto. Kati ngeri y'ebintu ebimu olina kumukugira bukugizi. Kati yeri abantu abamu nga ffe, nze bw'ontega engoma n'ogikubaawo, bw'otankwatako oyinza okwesanga waliwo ekyenyenyeza ku mubiri oba olusinga nyenyezaamu omukono. Kati eriyo ebimu bye mutusembereza nga bizuukiza obuntuntu bwe twali twaziika. Kati ne Dawudi yalaba yeekaalu nga bagiyingiza n'atakyebeera n'abaguka n'azina. Kati ate mukazi we yadda mu ddisa nga kabaka omulamba n'atuswaza naawe mulabwa ati. Bayibuli egamba etya?
mbu yayogera obubi ku muddu we Mukama n'akola ki? N'anyiiga n'okukolima n'amukola ki? N'amukolimira n'amuga ogenda kutuuka okufa nga tozadde ku mwana era muka Dawudi yafa mugumba. Mwewalire ddala okwemulugunyiza obukulembeze bw'ekkanisa. Mwewalire ddala okwemulugunyiza obuweereza bw'ekkanisa. Mwewalire ddala okola engambo mu kkanisa. Mwewalire ddala bassebo ne bannyabo okola obukuukulu bwonna church board n'etuula n'ebaako byeyisa. Gwera n'olabanga si bye bibadde bigwana okukolebwa. Ugwe gwani ekkanisa neweereza omuweereza nga lukiiko olulamba lwa bulabizi lwe lwatudde. Gwe n'otula ne Nakamate ne Sepiraza mutandika okulaba naye bano ate ono gwe batuweereza yavudde wa. Kati ndowooza eyinza n'okubaayo ne mu camp meeting obwedda abeesunga okulaba ku SIMWOGERERE gwe baleesaze n'omulabirizi. Bwe bamulabye ku kipande ndowooza ne kimulimbalimbako ng'omunene. Alabika munene ono. Alabika muwanvu yagenze okuvayo mama. Obona tumanyi batuleetera. Mmwe. Kiki ekyaddirira? Nsomera akawo tulabe. Wavuddewo dda. Oyo n'ayogera naye. Olw'omwenda. Soma olw'omwenda. Obusungu bwa Mukama ne bububuuka ku bo. Obusungu bwa Mukama bububuuka ku ani? Ku bo. Ani n'ani? Miriyamu mwannyina wa Musa ne Aloni. Genda mu maaso. Ne yeeviirawo. Ekire ne kiva waggulu ku weema. Era laba Miriyamu n'abaako ebigenge ng'obuzira. Aloni n'atunuulira Miriyamu. Era laba ng'aliko ebigenge. Otyo? Aloni n'agamba Musa nti, ayi Mukama wange, nkwegayiridde, totuteekako kibi, kubanga tukoze eby'obusirusiru. Tukoze kibi. Wuliriza. Tukoze eby'obusirusiru. Mukazi gwe emyaka emeka gy'omaze mu kkanisa ng'okola bya busirusiru? Oyogera ku baweereza b'ekkanisa. Oyogera ku bakulembeze b'ekkanisa. Oyogera ku bannabbi ba Katonda. Myaka emeka gyebuuze. Musajja gwe myaka emeka gy'omaze ng'okola eby'obusirusiru? Gwe buli mukulembeze ajja. Tuyina abantu betusanze mu bitundu nga kuyita mu mirembe ogenda okulya nga banyumya naye oyo ye twamanyira bw'atyo. Ye buli muweereza ajja gwawalampa. Babeera mu ntalo n'ogamba ki lwaki weekolera erinnya erifaanagana bwe lityo? Nze byenjogerako bino mbijja ku Diyo Terefe teyawalampa busumba wabula buli muweereza eyajjanga ate nga n'abagezaako okutabagana n'abaweereza ng'abaziyiza. Takomye kubaziyiza ng'abagoba ne mu kkanisa. Miriyamu yafa ekigenge. Miriyamu yafa ekiki? Yakubwa ekigenge. Naye Mukama wa kisa nti bw'olaajana n'owanjaga ne weenenya n'omukowola Katonda akuddiramu. Amina. Tumale enyiriri ezo yadde obudde bugenze. Nkwegayiridde aleme okubanga omufu. Aloni ali mu kwegayirira amaze okulegako kubanga Aloni yali abitegedde nti bwe kita Miriyamu kidda kwani? Yali mulabu. N'awanika emikono n'awanjaga saasira kubanga amanyika ekikutte kwono wekitono kikola ki? Kikwata ye. Soma. Omubiri gwe nga gwonooneseko ekitundu otyo ng'ava mu lubuto lwa nnyina. Yes. Musa n'akaabirira Mukama ng'ayogera nti muwonye ayi Katonda nkwegayiridde. Asaba kaakati eyeegayirira gwe bakolokota, gwe bawalampa, gwe beekiikidde mu kkubo, gwe balemesa. Kati yayimidde bw'agamba muwonye kakatu ayi Katonda nkwegayidde muwonye. Genda mu maaso. Mukama n'agamba Musa nti kitaawe singa amuwandiddeko amalusu obulusu mu maaso otyo ensonyi tezandimukwatidde ennaku 7. Genda mu maaso. Asibirwe ebweru w'olusiisira ennaku 7. Kale oluvannyuma alyoka ayingizibwe nate. Weewaawo. Miriyamu n'asibirwa ebweru w'olusiisira ennaku 7. 7 days. Abantu ne batatambula okutuusa Miriyamu lwe yayingira. Isirayiri yenna yayimirira okumala ennaku 7. Teri kutambula, teri kugenda mu maaso lwa bantu babiri. Miriyamu nani?
Ekkanisa eyinza okwesiba ne yeesibirawo lw'abantu babiri bwe bati. Disitulikiti eyinza okwesiba n'etettambula nga ne bye mukola tebiraba mukisa tebigenda mu maaso lw'abantu babiri bwe bati. Camp meeting eyinza okwonooneka ne mukola bye mukola ne bitagenda mu maaso lw'abantu babiri bwe bati. Isirayiri yayimirira ennaku 7 bali awo. Bamwawudde ku lusiisira ali wabbali eri bamubodde naye nabo tebalina gye balaga bali wano bapaakinga. Ate manya buli we mutatambula nga muteekwa kutambula n'ebibeerawo ebizibu bibeera bingi kubanga muli mu kifo ekitali kya butuuze. Obukyafu, entalo, ennyombo, enkaayana. Musajja omu yawandika ku kanisa etatambula nga tegenda mu maaso n'agigeraageranya ku kidiba. Nga bulaba amazzi agaligamye kati nkuba etonnya ojja agenda wali ekidiba singa okituukamu ng'amazzi galigamye bulungi ne gamalaawo ennaku 4 bwe ziti zimala amazzi ago okuwunya. Obukere bubiika omwo, ensiri zibiika omwo, ebizibu bibeera omwo. Kati baddiyo tulefu abali mu kanisa basiba omulimu gwa Katonda buli kintu ne kiziyizibwa ne mudda mu ŋŋambo ne mudda mu kkaayana ne mudda mu kwemulugunya kunoonyereza balemesa n'obukulembeze okugenda mu maaso kubanga waliwo ebinoonyerezebwa. Sitaani ye n'akola omulimu gwe ebya Katonda ne biyimirira. Waliwo n'abalala katubasomeko okuba nsembedde okumaliriza bali mu Kubala essula ya 16 kutandika n'olunyiriri olusooka. Tutunulya akalandira ka Diyo katandikirawo akavaawa tukalabye mu Kayini kako tukasanze mu Miriyamu ne Aloni kakati ate waliwo n'abalala bekajjiddemu wano mu Kubala essula ya 16 kutandika n'olusooka gamba atya. Awo Kola mutabani wa Izukali mutabani wa Kokasi mutabani wa Levi otyo ne Dasani ne Abiramu batabani be Eliyabu ne Oni mutabani wa Peresi batabani ba Leubeni ne batwala abantu ne bagolokoka mu maaso ga Musa wamu n'abalala ab'okubana ba Isirayiri abakulu b'ekibiina 205 yes abayitibwa mu kuŋŋaaniro otyo abasajja abayatiikirira ne bakuŋŋaanyizibwa ku Musa ne ku Alooni otyo ne babagamba nti muyinga okwekuza nammwe muyinga okwekuza naye nga Musa ye yeekuza. Musa ye yeteeka mu bukulembeze. Musa yali mu bibye ali mu bizinesi ali mu kulunda ndiga za mukoddomi Katonda ye yamulondoolayo n'amugyayo n'amugamba mpulidde obulumi ku bantu bange babonaabona kakano nkutuma agenda obalokoleyo. Tandika okubakulembera. Musa yatambulanga ku oda za Katonda yali abitidde n'obitya musajja watu Mukama n'amubuuza oyina kintu nyina muggo nti gusulewo katemba ali awo mumanyi abayizi ba Bayibuli. Katonda n'amugamba kati olw'amaanyi genkulazeeko situka ogenda olokola abantu bange. Kakati bano bakola ne Abiramu ne ttiimu bonna beekuŋŋaanyiza bagamba Musa lusajja mmwe muyinga okwekuza kubanga ekibiina kyonna kitukuvu. Ekibiina kyonna kitukuvu buli muntu ku bbo era Mukama ali mu bbo funa tubolokola buli kimu. Kale mwegulumiriza ki okusinga ekibiina? Kati lwaki mwe mwetwala nga muli bakitalo nnyo bakadde mmwe nga Mukama ayogera na buli muntu ali wano. Bakulondeko omwaka gumu okulembera ekkanisa y'Ebbaale ng'omukadde asooka owulire bwezitowa obuuza mukadde nsoboga. Fe tugende mu kusaba n'okusiba mu kasenge bakulonda okulembera ekkanisa y'e Masuliita nti gwe musumba waayo. Tomanyira nga muweereza Katonda gw'ataddeko mukono. Nze mbitya kuba mbirabyeko batono nnyo abawala mpya obuweereza abalabye omukisa kambabuulire ne bawona. Nze nyina ekkanisa nnamba gye mmanyi sijja gibabuulira. Yalimu ekibinja ky'abasajja 7 n'omukazi omu era nga bo beetumye n'erinnya ffe tuliwo okuyamba kkanisa. Tuli kanyi kati obukulembeze obanga tebutuukana na nkola ya kkanisa. Bo bwe bamanyi nti ku bulabirizi baweerezayo n'abasumba batatuukana na nkola ya kkanisa. Newe njogerera leero ku 7 kuliko omu. Nesi birungi tebinyuma. Bw'owuliriza ebiddirira ku bantu abatawaanya ekkanisa nga muvumirira obukulembeze, muvumirira enjigiriza, muvumirira oli n'abeera wakabonero obubonero ak'ekkanisa ne kamalako emirembe mu kkanisa.
akabonero akalondebwa olukiiko lw'ekkanisa oluvudde mu bakulembeze abayize Bayibuli ne batuula obufofu okumala emyezi beekebejja kiki ekinaayamba ekkanisa ogiraga nga weeri katuteekewo akabonero kano neefuuka enjiri ye ku lulwe erinnya obunnya ne lifuuka ensonga. Ekkanisa eya Katonda eyitibwa etya erinnya mwabijja wammwe si bya Bayibuli. Lwaki togenda eri awatali linnya? Ani akusibya wali erinnya obanga liri kwesittaza? Ye nga n'abagenzeeyo bagwiriddeyo. Mwejeemu engeri yonna yonna ey'okukolokota, ey'okuwalampa, ey'okola amawulire nga n'ogasomera temwagasomerera. Ne beekuŋŋaanyiza ku Musa bonna ne bamugamba, mbadde mmanyi nti ekibiina kyonna kitukuvu, mbadde buli muntu asobola okukola buli kimu, mwe lwaki mwekuza, lwaki mweyisaawo, lwaki mweraga nga muli ba kitalo nnyo? Genda mu maaso. Awo Musa bwe yakiwulira, Musa bwe yawulira ebigambo ebyo n'avunnama amaaso ge. Ye n'avunnama amaaso ge. Kino kye kimu ku bye nasinze okwetaaga bassebo ne bannyabo. Nze nayinamu ekizibu, nayinamu obuvubuka mu buvuukavuuka nayinamu obuzibu. Nga bwe mpulira omuntu ayogera ku kanisa mulumba mangu, ononyo otya kanisa, ononyo otya omukadde. Naye kati nabiyiga, nayigira ku Musa. Omuntu bw'akukolokota, omuntu bw'awalampa ekkanisa, toyomba naye. Gwe vunnama kakumavivi kubanga ene kanisa ya Katonda. Amina. Ene kanisa ya Katonda, tomeggana n'abantu. Oli weyekiika mu kkubo lyo nga Mukama akulonze okuweereza, Mukama alina obusobozi bw'atadde mu ggwe, n'otegeera nti ono yagala okunnemesa obuweereza bwange, teweetaaga namutegeeza nti wamutegedde. Gwe vunnama amaaso go, kakkana ku mavivi, yogera ne Katonda nannyini kanisa. Amina. Soma. N'agamba Kola ne banne bonna nti enkya Mukama anaalaga ababe bwe bali. Enkya Mukama agenda kwawula ababe bwe bali. N'omutukuvu bw'ali. Yes. Era anaamusembeza gy'ali. Yes. Oyo gw'anaalonda anaamusembeza gy'ali. Bw'abanga kummwe mulimu alina obusobozi obw'okubeera omukadde w'ekkanisa, katugende tweraga eri Katonda, Katonda ajja mweronderayo. Mukole bwe mu. Temukaayana, mwe mulindeko enkya tulugende twerage bweraze eri Katonda. Bw'abanga mummwe mulimu abatukuvu abagenda okukola obuweereza obutukuvu, ye Katonda yennyini nannyini kanisa agenda kubeerondera. Kati mukole bwe muti. Muddire ebyoterezo, Kola ne banne bonna, muteeke omwo omuliro, mubiteekeko obubaane mu maaso ga Mukama. Kale olunaatuuka omuntu Mukama gw'anaalonda otyo y'anaaba omutukuvu. Muyinga okwekuza mwe batabani ba Leevi. Genda mu maaso. Musa n'agamba Kola nti muwulire nno mmwe batabani ba Leevi. Kyali kitono gye muli Katonda wa Isirayiri okubaawula mu kibiina kya Isirayiri, okubasembeza gy'ali, okukola ng'obuweereza okw'omu nnyumba ya Mukama. Wuliriza ebigambo bino bassebo ne bannyabo. Kyangu nnyo Katonda nga yakulonze era nga gwe gwayagadde obeere omuweereza, gwe gwasitudde mu mulembe gwo, Katonda okwawula n'akulaga. Ate Katonda asobola okulonda omuntu yenna katoyiga obwetoowaze n'obukakkamu. Genda mu maaso. N'okuyimiriranga mu maaso g'ekibiina okubaweereza, weewaawo, n'okusembeza ggwe ne baganda bo bonna batabani ba Leevi. Kino kibuuzo. Soma. Bonna batabani ba Leevi wamu naawe. Era munoonya n'obwakabona. Kyemuvudde mutukuŋŋaanira ku Mukama gwe ne banno bonna n'Alooni. Y'ani mmwe okwemulugunya? Y'ani ggwe okwemulugunya? Ebigambo bino biwanvu. Naye gye biwunzikira mu maaso, biwunzikira abantu bano tebeenenyezza, tebeegayidde Katonda, tebasabye ekisa kya Katonda. Eri abayizi ba Bayibuli bigamba Katonda n'alagira ettaka ne likola ki? Ne lyasama. Era ekyava mu ttaka okwasama ne likola ki? Ne libamira. Bassebo ne bannyabo abaana ba Katonda, akawungeezi ka leero njagala okubakoowoola. Obanga obaddemu omuze gwonna ogw'okwemulugunya mu kkanisa ya Mukama, obaddemu omuze ogw'olugambo mu kkanisa ya Mukama, obaddemu omuze ogw'okwogerayogera ebigambo ebyansimatu ku kkanisa ya Mukama, oba ku muweereza wa Mukama wenna, njagala oyige. Katonda ayinza obutayatula naye awulira ate alaba. Kuba buli awabeera ekkanisa ye ateekawo okutu. Somerako olunyiriri oluli mu Zabbuli eya50, olunyiriri lwa 20, tulyoke tuddeyo wali tumalirize.
Zabuli ya 5 olunyirwa 20:21 agamba ati otuulanga ovuma muganda wo otuulanga ovuma muganda wo era owayiriza omwana wa nnyoko ye ebyo wabikola ye nange nensirika otyo nolowoozanga nenkanira ddala naawe otyo naye ndikunenya nembiteeka mu maaso go. Basebo ne banya abaana ba Katonda eriyo ebintu bye twogera ne mu bisenge byaffe Katonda ng'abiwulira nga tulowooza ntawulira, naye agamba nti nze nasirika busirisi naye mbiwulira era mbimanyi era nyina olunaku lwenteeseteese okukunenya. Lwaki olinda okunenya kwa Katonda? Nze bwe nsoma mu Bayibuli abantu abawalampye Katonda, abawalampye obuweereza bwa Katonda, Katonda ennenya gy'anenyamu tegumiikirizika. Era n'alikuwadde amagezi bw'obanga olina engeri yonna gy'obadde otagalatagala ng'ovumirira ekkanisa ya Mukama nga weekika mu kuweereza kwa Katonda kwonna kwonna, kakumaviivi osabe Katonda akusaasire akyuse omutima gwo. Tolinda Katonda kukunenya kuba okunenya kwa Katonda tekugumiikirizika. Sala magezi weenenye okyuke. Njagala nga maliriza tuddeyo wali gye twavudde mu Yokaana ebbaluwa ey'okusatu. Onsomera ebigambo ebyo naye ku luno ogenda kuwunzikana olunyiriri olw'11. kati ntandikirawo Waliwo njagala okuwunzikana lwo. Ddamu olw'omwenda olw'10 agamba atya? nawandiikira ekkanisa ekigambo naye Diyo tuleefe ayagala okubeera omukulu waabwe, ayagala nnyo okubeera omukulu waabwe naye tatukkiriza. bwe ndijja kyendiva nzijukiza abantu ebikolwa bye byakola otyo ng'ayogera ku ffe ebigambo ebibi otyo ebitaliimu ye sebyo ebitamumala naye era ye yennyini tasembeza baaluganda era n'abaagala okubasembeza abaziyiza n'abagoba mu kkanisa. Omwagalwa, kati njagala owuliriza ebigambo ebisembayo ebyo. Omwagalwa togobereranga kibi wabula ekirungi, negoberera ekirungi. akola obulungi ye wa Katonda, otyo akola obubi nga talabanga Katonda. Mukwano gwange omwagalwa, togoberera kibi. Newoba ng'olina omukulembeze gw'obadde okkiririzaamu ennyo naye nga bw'omwetegereza obulamu bw'atambula akolokota bukulembeze oba bakulembeze banne, tandika okumwesalako mpola mpola. Oyinza okumuyamba n'osooka oyogerako naye nga bw'omusabira, naye bw'agaana okuwuliriza okulungamya kwo nga ne Sala tekoze, mweyawuleko. Eriyo abantu baffe bangi abagudde ne bava mu kkanisa olw'okugoberera abakulembeze, naddala abakulembeze abakolokota obukulembeze. Nze nayina omusajja gwe nasoma naye, kirungi abamu ku mwendooza mwamuwulira kuba bamuyitanga kusaasira. Twasoma naye nga tusoma obubuulizi. Naye kusaasira naye twatulanga mu kiraasi, omusumba omu najja n'abaako byasomesa ng'alina akaseko kaseko emabega. Bwe yavanga atuyiyiza ng'ayiye buli kiseera abeera mu kujerega, kuseka. Batuleeteranga abasomesa abamu si basumba ne baleeta bano bamukyala waddega bazze kutusomesa oluzungu baki, naye nga tayina gw'atayogerako nsonga. Baali abasajja babiri, omulala sijja mwatula ayinza okuba ye ng'akyali mu kkanisa, oli mwogererwa kuba mmanyi takyaliwo. Naye n'omulala yali sayidi ze najja nankumbi awo naye nga bajereka nga baseka, twabaseba abooluganda bano bakadde kati mba nyingiridde ddala obuweereza nga ndi eruweero lya najja bakulisa batinka kusaba kwaffe okusiiba tuleete mubuulizi kusaasira bonna abakadde bakyabava eyo najja n'ayogera naye nga mukwogera kwajereka. Kakati ng'ono omulabirizi wammwe kati ng'omusumba guli yagoze nakola statement, mulabe ekkanisa bwegenda nga ne bwogezaawo kuwabula bannaye abooluganda. Era wanzo twamuyitako mulundi ogwo ne mbaga siddangamu okuwulira ekiteeso ekireeta kusaasira wano, wali mwampangudde. N'agenderera mpola 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 paka ekigenge we kyamulira ddala, paka ekigenge we kya. Twayitanga abooluganda abaavanga eruweero nga bagenda mu pulogulaamu za kusasa paka ffe twabasooka dde okutegeera omusajja oyo tumumanyi bulungi, temugenda naye nga bo batinka. Ffe ye mubuulizi gwe tumatira, abulira ebitegeerekeka, abulira enjiri ey'omulembe, enjiri ey'omulembe gye bakomezza. Bassebo ne bannyabo, ekkanisa ya Katonda eno eyina enteekateeka.
buli muntu yena gwebetaddewo nega nti ono gwe tulonze ng'omukadde w'ekkanisa oyo Katonda gwasiimye akole naye omwaka ogwo. Tomuwakanya, tomulemesa. Saba busabi kimu Mukama tusaasire tuweereze n'omusajja ono omwaka gwalondeddwa nga tukolagana omwaka gwe guggweko ebintu ebimu simutegeera simumatira naye nnyamba mugumiikirize omwaka guggweko agenda tebaleeta omulala oba balonde nze kisingako okusinga wobeeraawo nga omuntu akumalako emirembe n'okogera mu kkanisa omwaka mulamba naye nga yeeyongera bweyongezi genda mu maaso ate nga bwongo bwe bukubonyaabonya. Basebo ne banyabo ekkanisa eno nayogedde ebinkwalo nga njagala bategeeza njiruddemu njiraba njimanyi njitegeera ate njagala nnyo naye ndabye abantu ababuliddwa emirembe olw'obutategeera kkanisa gye balimu. Njagala Masuliita ffe tukole enjawulo tukule. Mukama abawadde omukisa. Mwe baani mwasuula kalulu ky'okubanga omulabiriza ava wammwe. Mumulowooza temumuswaza emukola ebitaliiyo eby'ekito oli yabiise bya busirusiru. Mwamuwidde nga biyite ebyobusirusiru. Kati bawulire abantu omulabirizi gy'asibuka gy'agenda n'okuwummulira nga mukola ebyobusirusiru. Kikafuwe. Mmwe muli biwonerawa era muliwoza ki nga n'abamu ku mmwe yakyuka mulaba nawudde abinyumya wano n'anyumya n'abali mikwano gye akyuse mulaba atandise okuweereza mulaba Katonda amusitudde agenda kutuuka ekiseera awummule akaddiyira awo afuuke kyaki ereda kyaki memba ovaawo walampe ovaawo okole ki omuddu wange Musa asinga obwetoowaze mu nsi yo. Njagala kusaba Katonda akawungezi ka leero atuggyemu akambayaaya. Basebo ne bannyawo bino ebigambo biruma. Tusanze ekkanisa nga abantu babuliddwa emirembe muntu mukulu ekkanisa yali badde muwe ekitiibwa naye ng'ekimulemesezza ekkanisa okumuwa ekitiibwa abantu be yali badde alungamya baagale ekkanisa baagale obukulembeze ate bazza wabbali mu bukuukuulu balemese omulimu ogenda mu maaso. Mwe abakadde abali wano Mukama yabayambye mwatudde wamu mwekole mu ttiimu mwetegeere mweyambe mutegere mulabe nga buli wa Luganda alina obunafu bwonna mutambulyamu ng'abakadde okumusabira n'okumuyamba okuva mu bunafu so si kumukolokota kuba naye tiyakeera enkya neyekubira kalulu abeera omukadde w'ekkanisa. Mumale okusiba ttiimu eyammwe enywere ekkanisa ebalabe nga muli ttiimu ate musibe ttiimu egatta ekkanisa ku musumba. Mulabe ekkanisa bw'etambula. Ekkanisa zonna ezitambula be bakadde b'ekkanisa abategedde okuyitibwa kwabwe ne bakola ttiimu ne bamala okwezimba mu ttiimu ne bakola ttiimu etambulyamu n'omusumba. Kubanga tewali lukiiko lugenda kutuula mulundi gwa kubiri nti balonde ku bwa Katonda obusatu balonde ku Katonda omu ajja kulembera ekkanisa eno. Oteruliyo ate tekyali malayika gwe bagenda kuweereza ave butereevu mu ggulu kubanga baakizuula ti ne bamalayika bagwa. Ate Lusifa teyagwa n'agwa na kimu kya kusatu kati nabo bagwa. Kati obanga ne bamalayika bagwa kitegeeza n'abantu abalina otukolamu omulimu nabo balina we balemwa. Kati mu kulemwa kwabwe ffe tulina okusiba wamu emikono ne tuzimba ekkanisa ya Mukama n'egenda mu maaso. Era njagala koola Katonda akawungezi ka leero mukadde gwe obadde mu kkanisa muno emyaka mingi olusi mwomeredde n'envi abali otandise okutuka ekiwalata nga nze era ng'olaga nti okoze nnyo naye nga mukolako abakwesitaddeko ne bagwa be bangi kubazize mu kkanisa ku lw'obuweereza bwo. Ngenda kukusabira ate nga naawe nsaba weesabire kuba gwe weemanyi nze sikumanyi. Oyinza okuba tonna bakumera nvi n'ekiwata tekiriko naye nga gwe wenyumiriza mukulwa mu kkanisa eno naye nga mukulwamu kwo abakwesitalako ne bagwa be bangi. Jatusabe Katonda akole enkyukakyuka mu bulamu akawungezi ka leero. Si kawungezi kano kokka ove mu camp meeting eno ng'owera nti kaakano nabitegedde ngenda kugenda maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu nga mu kifo ky'okusatulula nga nyweza bunyweza kkanisa mu byenfuna n'eby'omwoyo kkanisa ya Mukama egende mu maaso. Amiina. Kubanga ne kkanisa ekkanisa erina talanta zonna esobola okukyusa ensi. Wano ng'otandise kubuuza buli muntu ky'akola na buli muntu ky'ali tetwetaaga nagenda kufuna service kuva bweru kubanga buli kimu tukirina. Abasawo tubalina, basomesa tubalina, abantu abakola ebintu eby'amaanyi.
mukadde wange omulabizi juzi nayita ku bantu bange bewankwasa okulembera Masaka era ne mbasoomoza ne bagamba bantu mmwe temutuswaza nga buli badokita bayinginiya baki abantu nga ne baga kati mmwe kanisa eyinza etya okubalima okutwala mu maaso ene ya wano sikimanyi ne nammwe mummwe mulimu obusobozi obw'enjawulo obw'engeri ennyingi obuyinza okukyusa ensi kubanga abasajja abali abakyusa ensi tebaali bayivu n'omulabizi yaboogeddeko nti babeetegerezanga n'okusoma tebakola ki tebaasoma naye batandika okukankanya buli kitundu buli we baayitanga nti abasajja baabo bazze mubanaye mubakomeko mubaziyize bagenda kubugula abantu baffe mwe muyinako we muyita ne babeekanga nti abe Masuliita baabo bayingidde bagenda kukyusa abantu baffe. Nsaba Katonda atusaasira abaagalwa akwate ku bulamu bwaffe okuyita mu bubaka bwonna obunayogerwa mu camp meeting eno bw'obanga obadde omu kubaleetera ekkanisa ya Katonda okunyoomebwa n'okusekererwa n'obutakula Mukama atusaasire akyuse omutima gwo n'obwongo obwo otandika okulaba ebintu mu ngeri ndala nti n'ekkanisa Katonda ye yagiteekawo singa eddiini wabula ekibinja ekigenda okukyusa ensi n'okuteekateeka abantu olw'okugenda mu bwakabaka obw'omu ggulu. Saba Mukama abampeera omukisa. Bameka abagamba sijja kugamba nti obadde okola biri naye ŋŋamba abagamba nti tusabe Katonda atuyambe tuve mu ngeri ey'okutunuulira ey'okukolokota ey'okugeya ey'okukola olugambo ffenna tubeere abantu abeegatta awamu mu bumu obwo bwa Sseruganda nga tukolera kanisa ya Katonda kugenda mu maaso kwokka nga buli tulaba omuntu eyekiikawo okulemesa ekkanisa tumuyamba tumusabira tumubuulirira tumunenya ekkanisa ya Mukama esobole okutambula okugenda mu maaso nga mugenda kukisabira ekyo mujja kuyimirira tujja kuyimirira tetujja kuwa basebo ne bannyabo tujja kuyimirira era kino nkibeegayira mukimanyiire buli tuwunzika tubeerenga n'okusaba okwenjawulo funayo omulala gw'otaasabye naye jjo leero gw'ogenda okusaba naye mubeere babiri lw'okuba tuli bangi kuba tubeere basatu olw'okulokola obudde basatu sabira oyo n'oli asabira oli n'oni asabira ono naye musabire n'ekkanisa ya Katonda okutwaliza wamu naye mugenda okusaba musabire ow'oluganda oyo n'obwotaatula linnya lye naye gwe omumanyi nga ne bw'onoddayoeko onoomusabira ng'oba oli awo ayinza okuba nga abadde enkonge mu kkanisa ya Mukama n'aziyiza omulimu gwa Katonda ogenda mu maaso n'alemesa n'abo baali badde bajja mu kkanisa ne batabeera mu kkanisa olw'ebigambo bye n'olw'enkola ye mumusabire. Tokoma ku ekyo osabire n'abooluganda abaliraanye ekkanisa kubanga ebigambo bingi bibuuliddwa gye bali ku mizindaalo mu zi effort mu camp meetings naye olw'oyo gwe balengera Diyo tirofe ali mu kkanisa ne balimo okujja mu kkanisa ya Katonda ey'amazima mumusabire oluganda oyo mumusabire tubeere basatu dakiika kozesa dakiika 2 zokka oyogere otegeeze Katonda ensonga eyo kuba gwe ogimanyi. Mbadde nsaba n'ow'ennanga esirike naawe ofune b'osaba nabo n'owa kamera n'onya gw'osaba naye. Mbadde nsaba okulanga buli muntu aliko wayimiridde ng'asaba njagala kusaba mbeegayidde njagala kusaba temulwawo nnyo mutuukire ku nsonga oli waddembe okutegeeza b'osaba nabo nti nze munsabireko ku kino ddembe lyo oli waddembe ogamba nti nze munsabireyo okusaba okwekyama Katonda ye awulira era amanyi obunafu we bubadde oba we buli yamanyi oli waddembe okusabira ebyo bye mulaba mu kkanisa ebiri jeno naye njagala okulaba nga buli bantu twogerako ne Katonda eddakiika zino tuzikozese twogere naye naye tukozese obudde butono kubanga ate obubaka butuuse eri ate obw'okumutimbagano.
tusenge essala ya kitaffe ali mu ggulu. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Emmere yaffe ya leero sonyiwa okwonna kwaffe, otwala mukemebwa niyo tulokole mu bibi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku Ayi Katonda n'okussa ekimu Omwoyo Mutukuvu beenaffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Buli omu ayagalize munne emirembe.